Kyali kubabwe kiri dakika 3 agagabata kusaawa omwenda munange nagere saaga iko program munange wekalangule tuna batuvaawo kuboneka ntujja ndimu ku kisenyi gayi tudda kugirawo mpola kasa program era bali kutambula mu studio nga wembakoba nti bingi kamala byetumulungula nga tuga no mu studio ni banange ebige magana munange n'amawulire ku nsonga edigemye ku eiwanga lino okuboneka ndi kutambula campaign de kajja maiso era ne bazamuna muna abesimbyewo munoni obululu mubabwa kupokopoko mulamuse ku bantu. Okay, twagala okwabuuzaako mu bitundu ebyenjawulo gye musinziira okubanga ate mutumbudde ekiseera kye kino eddakiika 30 nga zitaziba nga ziyise ku ssaawa 9 tuba tutugusa okusobola okutuusaako ensonga nze Julius Muvuunya. N'enzo Mulangira wako Andrew Nzwaikaliro munawaiko ke Town Council flag bearer w'ekibiina ky'enaale mu kuba district council ato kansalayira ku 2026. Omulangira ngali kuogeza maani. Anti ni flag bearer. Anekindi Frederick Gume yali nominated. Byaweire. Ataka kasitoba flag bearer ulina okuogeza amaani kuba ekintu oba niwo kiri. Kale. Ateka abayegemye ni Minister Gume Ngobi awo gazira kabiri kibu. Bwendogeera ku Nze mulwanyi ndiwana mungalo kawo cheyo. Onatakwenda kuba kumpi niwe kodi ayenda kuba kumbali kale katandike ni wako bano bali abo bwebwani katandike ni wako mpaka mawulire goli nawo okwa utandikire ku side yawo tudda kutandikira ku nsonga eda Florence songa da Florence asiyo ebukede yeyo olunaku olw'eggulo yaviireyo yeegaana ekibiina kya National Unity Platform oluvannyuma olw'okuvaayo kyakoba ntya candidate waife yali yeteekerateekera soloti yawo aide ebukede yasobola okuboneka nga yeewandiisa aye yawambibwa asiyo Florence mwenu olunaku olw'eggulo yaviireyo yakoba tibamuwambangaku n'ensonga esookera irala ye yava mu kalulu oluvannyuma lwa pressure eya famire nga famire eri mukoba eti munaweesimbye ku maama wo right honorable Anita Mong maamago oyo maama wo otamwesimbaku era yena yaikiriza bulungi yava mu kalulu era yabaire musanufu ino ng'ava mu kalulu kano yalaza obweyikayikamu yatuwaire olugendere yakoba nti ebye-NUP mu byesoniwe nze tibambuzangawo oku ndi safe ndi bulungi obanga walinze mulwanyi ensonga eyo omwala giyalese ntuufu oba yabaire muko okutetenkanya nti family aidi okuteekateko kwesimawo nga family teidi so yatuuka n'okumuwa kaadi nga family teidi abantu abasinga ebintu ebyo tubikola nga family tididi bakuwulirira ku mawulire oba ku TV meni watandika owulira obusimu mulwanyi okuba ekiraaka mwana waife wesimyewo kugamba biloti bya muntu oti osoka kujja mu lukiiko lwakiko okubakobera nti ngalo wendi kujja okola personal decision olwisi ni mukyalawo olwisi n'abaana bo akoba ti anze wano kino ekintu nkyewulira kanje nkole ki ate eri ababaire bali kulowooza nti omwana oyo tikiringa bwe yakobi nti olaba mukairewe ife wano sebo mu Busoga tuli connected yes nti oyinza okwagaana ow'ekikakyo mu district eyindi ati oyo ne bakulaga obulaga nti oyo mwise wakooli oyo mwise oyo ni Mugoya ate amayina gaife ganda Mugoya omana nti ono begana ate iwe Mugoya mama obwaba mwise mwebi nze mbakoja era bwombo n'omudeta muzeeyi definitely bityo bwe biri muzeeyi Mudofu tulimbe ko gusemba ekisooka era obona omuntu analimba asooka neyatuwa amawulire wiichere yakati abantu muwulirize bagambye kuba wakayogere nga nsi atukole sababu mulwanyi yayogera ekisooka akazanyo k'ebyobufuzi kazanyo ka bwongo era oba tolina bwongo tosobola kuwangula kifo kyonna kya byabufuzi nja kusooka okusiima omukyala la Speaker Anita Mong olw'obwongo bwe yakozesezza ennyo okuwangula omutima gw'omukyalo oyo. So omukyalo oyo mu budde obw'okumakya olwaleero bamulabyeko mu Kampala ng'ali mu bondi y'emmotoka ng'ali mu kulamuza emmotoka mpya ngenda mubalaga so bamulaze nga akasente ke yafunye ali mugenze mu bondi ali mu kwegulira akamotoka ka esobole okuba nga bote obulamu bwega so akazannyo k'ebyobufuzi kazannyo kalungi nnyo ate omuntu tatyanga kwesowolayo kuba kati ogwabadde mukisa gwe ojjukira nti NUP yasooka okwagala kubanga ewa kaadi omukyala gwe bayita Alupo Marion n'omujjukira bulungi nnyo ne bagamba nti Electoral Commission egamba nti asi mulonzi
si mulonzi si mutuuze wawalo so ne bamugjawo ne bamuvaako ab'NUP kwe kuwa Florence Asiyo kaadi ate weli awo yavuddemu ebyo era njagala okusiima sofa saawa eno Anita Mo olw'obwongo bwe yakozesezza nsiime ne Asumani basaalirwa Asumani basaalira akabadi ke yakola emabega awo akatweka nga tuli mukwewunya naye nga mwennyini yakakola akabadi ki akola omuvubuka yamuvumira ku stage kali kabadi kati muto Asumani basaalirwa andi uliza kamaleyo soko ulirize katono kamaleyo kamaleyo gwe tobera akaone webuuza nti omuvubuka yayitawo genda ku stage n'ayogera ne bamujjako omuzinda Asumani n'amutangira ate amumulekera omuzinda yali kubamu abali kubuuza yamukuguka yamutwala ewaka leka ntegeeza nayo story enfu yaffe mu kutubuza tujje kumawulira amayaka obwezi ogwo waliwo omusaadde eyeeyeta omunamawulire yalumba president yayogera ebigambo bingi ino ku idwaliro ly'emukono era president Museveni yamala yakoba atya teyeeyita yali kituufu yali munamawulire wa Galaxy bamukoba atya yayogera ebigambo bingi ino ebikankana wandibaire weebuuza nti bwene tiwaliwo bantu bandi ono yabitawo okutuukawo ku president bw'abanga oyo yasobola otuukawo awo kaali kabadi Asumani yasawo no yatunda mbulyako omulala atunda mu busoga wano nga Asumani basaalirwa kabadi kabyabufuzi mu lulenzi ubeere mumwogerako wano yatunda Otia muwakabi imebeni yalina abantu 7 nakwewandiisa panado kye yakoze iganga ye kali yayo panado takata panado takasoboka